birungi namwe Allah bakingiriza ate muyambe kwabo wattu abatalina busobozi. Gwe wenna asuubira okukola amazaabi mu kisiibo kino ate nawe Allah abeeko engeri gy'akukwata akugye mu bantu lwaki akuteeke mu zoo bakulabirengako eyo kubanga oli kisolo ekitasaane kubeera mu bantu. Kale mwena Abayisiraamu mwenna gye muli mbagaliza ekisiibo ekirungi. Allah abakingirize abakozese ebisingako. Mbuuza ku bannayuganda mwenna bwangale mu ggwanga lya Amerika mbalamusizaako buli kibuga n'essaza. Nennamusa ku bannayuganda bonna bwangale mu ggwanga lya Canada mbalamusizaako, abawangale mu Bungereza mbalamusizaako, Semazinga Bulaya mbalamusizaako, Semazinga Asia mbalamusizaako, ne Semazinga Middle East mbalamu mbalamusizaako, saako n'abali mu Africa mbalamusizaako buli kibuga n'essaza n'ensi mw'osinze okulwa akatambi kano gye kanaakusanga ng'oli mu Africa. Kansubira nti oli bulungi. Abali mu Uganda mbalamusizaako, Mamboka, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo ne mu Buganda wakati, mu Kampala, Mukolo, Wakiso, Entebbe ne mbalamusiza. Kansubira nti buli bulungi. Mujje bali gye mutuusaako engalo. Njagala mu ntambuliza akatambi kano katuuke ku bakakikwatako abagenda okulya obubaka buno. N'olw'ensonga eyo kati njala tandika akatambi kano naye okusookera ddala kye njala osooka obbagamba nti ngenda kuyisawo akalango kano kabakulembeze ba National Platform abawangale mu ggwanga lya Bungereza abakugamba nti bo omulimu gwe bakyagukwaza era bakyagukolera ddala. Akalango kasoma bwe kati: National Platform People Power UK demonstration. National Platform People Power UK demonstration at BBC Broadcasting House, Portland, Paris, London, W1A 1AA. The demonstration will take place on Friday, 27th of February 2026, time 11 a.m. up to 17 p.m. UK time. Urge free all political prisoners in Uganda, sanction human rights abusers. For more information, please contact the official addresses or official contacts of the organizers, most especially the leaders of the National Platform chapter in UK. Their official email address, officialukpeoplepower@gmail.com, or their telephone number +44 75 97 73 6065 for more information about this demonstration. Kankabatiremu abakulembeze b'ekiwayi kya National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti batadde okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri mwaka 2026 alujja kuba Lwakutaano bakugamba bagenda kubeekalakaasiza ku ssunsulo ly'amawulire g'eggwanga lya Bungereza kye bayita BBC. Ku ndagiriro yaabwe eno BBC Broadcasting House, Portland, Paris, London ku W1A 1AA. Olunaku lujja kuba Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokubiri omwaka 2026 okuva ku saa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'akawungeezi ne bakugamba nti obeereyo mbungi mu kwekalakaasa ku lunaku olwo kubanga omulimu guno tegunnaggwa mu ngeri yonna esoboka. Alright. Akalango kawedde. Akalango bwe kaggwa. Okusookera ddala njala okwebaza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bwe watuwadde olunaku lwajjo ng'oyise ku mutimbagano gwo wabadde okiise okubuulira ensi biki ebizibu biri mu Uganda n'embeera eri mu Uganda. Wonna wali Mr. President Mukama akingirize asobole okuba nga akusobozesa okufuna amaanyi n'obusobozi ate twongere okulabisa n'okuggyako ennyanja y'Esofeeri. Bakomedi mwena basobodde okubeerayo mu buntu tubebaza okuba nti mwatindiza eŋŋendo abeera e Geneva mwennyini abeera mu nsi za Europe n'abatambudde okuva mu mawanga amalala basobodde okubeera mu summit yayo bali mu ddere olw'ensimbi ze mwataddemu n'obudde okuba nti mwali presentinze Uganda bulungi nnyo era mwafunye amasimu g'abakungu ne mwogera nabo ne mbabulira ensonga bwe zigenda mu Uganda mwe bali nnyo balidde ate mujjangu ku mwena basobodde okubeerayo e Geneva olunaku lwajjo mwe bali. Era njala tutwala mukisa guno okubaza obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda okwetoola ensi yonna abaweesezza omukolo guno ekitiibwa nga mwabadde ku mitimbagano egy'enjawulo omuli YouTube, Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu emirala gyonna abaddeyo mbungi ne mu presentinga oba ne muri presentingira eggwanga lyammwe. Omanyi my comment section kintu kikulu nnyo. Comment section viewership abantu nabo bennyini abakulu ab'enjawulo abatuula mu lukiiko olwo bwe balabanga for the first time emitimbagano gyabe gijjumbiddwa abantu bakomentinze ng'ekintu kiraga positive side nti kituufu Uganda eri mu buzibu awo tuba twagala. So mwenna abaddeko mu bulungi kubanga kyagenze ku record nti eyo Geneva Summit ya 2026 yajjumbiddwa Abannayuganda bangi abadde online. Ate tunafuna figure ntuufu nejjo twasembeddeyo
twasegerezeddwako nti bandibanga kwaddeko abalabye summit eyo bandibanga badde basukka mu miliyoni ezisukka 5 ku 6 across the globe abalabye meeting eyo live kati ate bagirabye after live ate bo kitegeeza nti bali mu bukadde obusukka mu 4 okuddaago n'abalaba kyayire kitegeeza nti weeneemalira ennaku 7 ng'olukiiko olunene lutudde lw'abasalawo jja kuba kitegeeza nti olwedde egenze mu miliyoni esukka mu 10 plus kiba kitegeeza nti tujja kuba tufuna okuddibwamu okwenjawulo so mwe n'ababaddeko mbibaza president na buli kimu ababaddeyo ngo baliyo walire ddala. Alright, njagala tugende ku information eyatuleese olwaleero. Information eyatuleese olwaleero njala sooka tegeeza bannayuganda mwena gye muli nti ebbanga libadde ddene nnyo nga tujja tubategeeza nti bannayuganda tulina okwerwanako naye njagadde ntandike na kano. Munnayuganda yonna gy'oli okuva mu Mamboka, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono twabagamba mukanoonye, mukalonde, mukakuume, mukabanje. Tuli mu kabanja era okukabanja tekuliiko time limit essaawa nakutandika naye njala kubuuza olredde okubanja akalulu lwaki omukulembeze Job yabadde nga ayogerako eri namunju w'omuntu okwetola ensi yonna yagambye nti time entuufu bw'eneeba etuuse agenda kuvaayo naye watuddekaawo nolowooza time entuufu eri luddawa kati kankusunireko okuva wenkoledde akatambika n'okuva olunaku lwajjo kitwale nti Nyandi Yosoferi ayagala kwerayiza mu Gwokutaano tuli mu Gwakubiri kitegeeza tusigazizza emyezi 3 mu myezi 3 gino president asobola okusafeesinga ewantu wonna ne lukoya ne bwe lunaakoya ogenda kuba oli luddawa lugenda kukusangawa kubanga bwe lutandika ow'ebbanga waakuweeka ejjinja buli omu wooli oba olina kusituka busitusi. Ekirungi mwe temwategeera sayansi yali mu kintu kino lwaki akasirikiriro kano president okugamba nti nja kuviirayo obudde nga butuuse obutuufu yali ayagala kusooka kuba jjinja mu kisaka oba mu nju kikumanya ani yaani mu kaseera kano kwolabidde kano opposition yonna ebadde ya Museveni etandise okweyanjuluza ng'eddeyo wa Museveni ompulya bulungi nnyo abantu abatali kwalaali batandise okweyanjuluza kitegeeza gy'atudde alaba buli kimu ne gavumenti agitadde ku bunkenke ku makya boogera kino olweggulo boogera kiri kandi gavumenti agitadde ku bunkenke ate ng'ekimanyi nti bwe bate bamulabako bamanyi ki ekiddako kitegeeza nti gwe gy'oli mu myezi gino egisigadde oli redde nti singa president asafeesinga olunaku olwo ogenda kubeera redde nkugambye okuva lunaku lwajjo lweyogedde lwenkoledde akatambi kano nze kugamba nti oli redde nakugamba twakugamba nti kabanje taliiko nnaku ntuufu wabula nze njagadde kukusundirako nti okuva olunaku lwe twalonda mpaka president lwanaagamba nti avuddeyo nga Nyandi tannalayira oba nga amaze okulayira oli redde wanaasoose n'akulekamu osooka olaba eggwanga bwe litambula obumenyi bw'abateeka bususse mu Uganda okutemula kususse mu Uganda okuwamba abantu kususse mu Uganda n'abennyini bennyini baakozesa aba NRM okubba obululu bennyini bakaaba aba ghetto structures bennyini be baakozesa okubba obululu ne bennyini bakaaba aba NRM bennyini bali maziga Nyandi Yosoferi atandise ogenda buli wamu atalina genda yabadde wa Bishop yali yagenze wa Kardinali Wamala musajja wattu namuntu zino zonna kyakola anoonya legitimase kankulage kino anoonya legitimase simanyi naka savings mama anoonya legitimase kubanga weebuuze mu gino gyonna emyaka omusajja ono abadde amwagaza ki naawe njagala osooka ombuuze nsooke nkubuuze bukyanga Museveni abeera mu buyinza emyaka gino gyonna kadino eyawummula amwagaza ase essaawa zino kitegeeza nti ayagala legitimase nenjala kubuuza omusajja ono wa Katonda mwagaza ki kubanga omusajja ono ye yandiyagadde okulaba ng'eggwanga teriwa musaayi wuuyo amwagaza ki essaawa zino amwagaza ki essaawa zino
amwagaza kisazino anonya legitimacy ye yamututte okulaga ensi nti abantu bonna bakulu mu Uganda mukkiririzaamu so nga ate kikyamu oyo kadino yandiyagadde okulaba ng'ensi eyitawo mirembe nga tewali kulwa musa wadde okutulugunya abantu yayagadde agendeyo afune ki afune legitimacy kati bwe yavudde awo n'agenda ku ntaana y'omugenzi Archbishop John Ndulumu era naye kufunayo legitimacy naye weebuuze lunaku ki Museveni yali agenze ku malalo g'omuntu ngera kubuuza lunaku ki Museveni yewona mulenga agenze ku malalo g'omuntu tekibangawo olw'ensonga nti bano abasajja balina ebikolwa ebyakalogo kalenzi balina ebikolwa byakalogo kalenzi kirabika bamugambye agende ku malalo ga Janani Lumu akole ki abeeko byakola omulaba bulungi nnyo agenze ku malalo ga Janani Lumu naye nga jjukira information etulaga nti Museveni kennyini yerebega wokutta Janani Lumu lwaki agendayo mu kaseera kano ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti yerebega wokutta Archbishop John Lumu kubanga ye ayagala balaga nti ali hole nnyo talina buzibu naye nze nganze byange mbyogera kati ng'omusizi Agulesiyani kankutereko wano mutabani wa Amini ye kennyini akubuulira ensonga kamukotereko wano akubuulira ensonga He lay and rest at the grave of the late Archbishop John Lumu. I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported John Lumu, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni's Pronasa terrorist group so that they could continue abducting and murdering prominent people like the late Chief Justice Bentu Anuka, who was abducted in vehicle number U171, never to be seen alive again. And the vehicle found 4 months later in Mbali, eastern Uganda, on January 22nd, 1973, with Museveni driving it, and him escaping arrest that day, and then writing about the very escape in his memoirs. However, in regards to the Archbishop, the Pronasa terrorist group leader Museveni then discovered that the new stock of weapons that Obote had promised to him were instead sent to Archbishop John Lumu. And so in anger at being played by Obote and in anger at Obote's tribalism of sending the weapons to his low tribunate, John Lumu, the Pronasa leader Museveni leaked the Archbishop's operation to the Amin security agency. And this led to everything that happened to John Lumu. So it is indeed funny to see today that the very person who instigated the whole saga against John Lumu is the one here 49 years later laying a wreath on the grave of the very person whose death he instigated, including he instigated the Amin government's discovery of the truckload of weapons hidden at the Archbishop's residence at Namirembe Cathedral, all culminating in the arrest by the government and then the subsequent shooting of Archbishop John Lumu by driver Moses Okello, who had been told to take the Archbishop home, but who claims the Archbishop tried to strangle him and rape and tried to take the vehicle. So here is Moses Okello being asked by the international media what exactly happened in the vehicle that led to him shooting the Archbishop. In any case, if there is no full repentance, as Museveni laid his wreath here, then as the instigator of the whole saga, this memorial wreath is the biggest and most macabre political comedy in Ugandan history, as we see the person behind Lumu's death standing at the grave of the very Archbishop whose death he instigated, and is here pretending to mourn the Archbishop. I can only imagine how the Archbishop is standing helplessly in his grave at this very moment. Thank you. The Archbishop was a terrorist caught red-handed in... Comrade yoyo muganda affe mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada akunnyonnyodde buli kimu nga bwe kiri akugambye omuntu eyali emabega w'okuttibwa kwa John Lumu yali Museveni kennyini era bamala okutta Archbishop John Lumu emmotoka yali avuga ya Archbishop yennyini baagisanga Museveni ng'agivuga oluvannyuma lw'emyezi 4 mu kibuga Mbale kitegeeza nti
bwebanga general mbamutta ate mmotoka yali atambuliramu Museveni abaga bagimusanzeemu embaale kiba kitegeeza nti Museveni avunaanyizibwako okufa kwa Archbishop Janadum kati ayimiridde mu maaso kubanga anoonya legitimacy era temwewuunye Museveni nga yeefoosinze okunoonya Ssaabasajja Kabaka okumwetega afune ekifaananyi nkiddamu temwewuunya Museveni ng'afoosinze nga yeefoosinze oba awagaanyizza n'amaanyi n'afuna ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka by force buno bakanjala busirikira Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okukuluma kutu nkutegeeze wonna wooli nti abatamanya ngamba abakulembera Museveni ne security ye bandiyagala okukunoonya wonna wooli basobole okusomosa Nyando Yosoferi Tibahabulwa okutuukako ng'ekigendera kyayagala kufuna kifaananyi ekifaananyi kino bw'akifuna ajja kiraga ensi n'abantu nti wamwendo osinze oba eggwanga liri mirembe so njagadde nkulume kutu nkutegeeze nti ab'ebyokwerinda bya ttiimu y'ebyokwerinda byo gitegeeze nti seetaaga kusinkana muntu yenna obudde buno naye nga kitegeere njagadde okukuluma kutu nti Museveni ekyamututta okusinkana oba okuyita Kadino Wamala ku myaka gy'alimu ng'omusajja atwageye n'agenda ne ku malalo g'omusajja gwe yakulemberamu okutta ayagala kifaananyi ky'omu buli ngeri yonna esoboka kati Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutu okukulopera okugamba nti beera mwetegefu nti bayinza okwagala okufuna ekifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka so ye njagadde okutegeeza obeere ng'oli bulindaala ng'obuliri bwa wansi nti musisi bwajja oba mutenza ggulu bwajja tofuna kutaataaganyizibwa nnyo okusinga oli ali katandala waggulu abeera nga musisi oba mutenza ggulu asazeeko ekitundu mwali byobaka mubalinnya okusindikira obutegeere kati bakutegeezezza ensonga eyo ogitegedde bulungi nnyo omusajja okwagala legitimacy kati mu kwagala legitimacy n'ekirala tewaliibwo mu byafaayo bya Uganda muntu ayambuddwa n'ateekebwa ku mmeeza y'ensi yonna n'emulaba obuvo bwe n'obuddo bwe ebikolwa bye embeera ze obubbi obutemu obukumpanya obufere nga Nyando Yosoferi nze njagala okwebaza nnyo ow'ekitiibwa muzzukulu wa Kayiira Ajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine webale nnyo kujja mu nsi muno kutulaga kubo na mazima n'obutatiirira oyambudde Nyando Yosoferi Tibahabulwa Museveni tomulekeddeemu kamonda era ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egiteesalirawo ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egikookolima naye ng'amaloboozi tegakwatagana wattu nga bakuwalamba kubanga tebamanyi omulembe bamanyi gwebalabye gwa Museveni ate n'okusoma kwabwe kubadde kwa bituli nga zino bituli bingi ezisumulula eggaali maanyi ga kifuba nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya ate n'okusoma kwabwe kwa munguuba era bw'otunuulira ennyo abantu abakulima empindi ku mabega nga NRM ye basasula wattu mubuuze yasomako ku civic education wattu mubuuze yasomako ku political education wattu mubuuze yasomako ku byafa by'eggwanga Uganda yo independence amanyi twagifuna ddi amanyi obuvubo n'obuddo amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda amanyi ssemateeka kyemugamba okukola takimanyi yensonga lwaki ajja kujja akole ki ayogere matankane naye nze njagala okukwebaza muganda wange okoddomi wange webale kujja webale kulabisa Museveni n'abantu be kati nabagamba tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu Museveni bukyanga ajja mu buyinza yamanya nti mukolobezi Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu 19 yamanya nti mukolobezi wano okuva mu 1996 bajja batemula abantu nga records abazungu bazirina mutemuloza video ezafuluma ku mitimbagano oba ku mawulire ebiseera ebyo za recordingibwa abazungu bati bamanyi nti Museveni yassa abantu kyovula batewali record ekulaga nti Obote yattanya abantu okitegeera kyovula tewali record ekulaga nti Museveni yattanya abantu mu lutalo Sole record zikulaga nti Amin yattanyo Obote yattanyo naye bwe tufunye ba historicals ne tumanya Museveni enkola tukizudde nti Museveni yajjatta abantu bano nga bwazza akola ebiseera bino
kituzza kino kituzza nti abazungu bano batandise okurevisinga information gye bafunaga ku Museveni. Tulowooza nti Museveni yalimba ffe kabana Uganda. Museveni n'abazungu yabasiba akatambaala. Omanyi omuntu omuyaaye naye ng'ate mukwata mpola ate nga bw'akuwanika kopo ka caayi n'onywa n'akuwa n'okusula n'akuwa ne ku mmere n'akuwa ne ku ssente enkalu nti kale bwe bozze kunoonyereza ku bizibu ebyali mu Uganda mu 19 okuva mu 1964 1966 n'okutuuka olwaleero ng'ebizibu bino byonna azze abikweka. Information yagigulayo ku mainstream media, abantu ba historicals abasse kati nga bajja okunoonyereza akuwa emmere n'akuwa security n'akuwa n'akasente. Kati gwe mbwongo boga yii omusajja ono w'ekisa bannange tugenze okulambula ensi zonna ezirimu entalo abakulembeze tebatufaako niyo omusajja akuwa n'akasente n'akuwa ne security n'otambula buli wamu ne bakuwa ne sente zikuza n'ezikulesa bakuwa ne pocket money. Omusajja nga wakisa abadde alina okunoonyereza ennyo nga omusajja mulungi nnyo. Kati abazungu batandise okurevisinga obulimba bwa Museveni okuva mu 1966 okutuuka olwali bakitegere omusajja mukyamu. Kati ate bwe wazza social media neyambula Museveni nga ne bahistoricals abasinga obungi abaafuluma eggwanga bawandiika ebitabo bawandiika records bazibawo abazungu baga murevising information gye mulina ku Museveni nfu. Museveni si Munnayuganda, Museveni mutemu, Museveni yapta. Kati ye bwe yakimanya n'anoonya abazungu abasobola omukubira ebiraka n'anoonya abazungu abalyake abasobola omukubira ebiraka. Nakugamba n'omuzungu muli wanguzi lwakuba enguzi agirya mu kyama ate talaga nti yalidde enguzi kubanga sisitimu zeewaabwe zibakwata. Enguzi zino bayinza ozifuna mu bintu ebikalu. Enguzi zino bayinza ozibasindikira obusindikizi bw'omuntu omuleetera ekizibiti ku adresi ye naye nga kizira muntu wa state bwe bati bali enguzi. So singa bano bannayuganda bamuwadde enguzi enkyaguze kalina enkyaguze emmotoka luli aguze ettaka luli agenze mu Amerika. Kati enguzi abazungu tebagirya mu ngeri eyo bagirya nga beekwese. Kati Museveni kye yakola yafuna ba lobbyist abamuwujjira obunyama buli wamu n'abateekawo mu kkooti y'ensi yonna, mu kkooti evuna n'abakalintalo, mu World Bank, mu IMF, buli wamu wonna mu NATO, mu UN. Kati kye yakola ne mu gavumenti ez'enjawulo, buli gavumenti yonna gy'omanyi nti nnene mu nsi yonna, Museveni n'ateekayo lobbyist. Nga lobbyist tasobola kukkiriza bbaluwa yonna eba wantu wonna ng'ekulitisizinga Museveni. Mu Amerika, Canada, Bungereza, mu nsi za Europe zonna, mu Asia ne mu Middle East, nga tosobola kuyisaawo bbaluwa. Olw'ensonga yakikola kimanyi nti singa abantu banaawayo information emukwatako ng'obudde bukyali ajja kuba tasobola kuwangala mu bufuzi. Kati essaawa zino Kyagulanyi bwazze n'amwambula nammwe ne mugattako eddoboozi lyammwe era mukyagaanya okuzikiza, kitegeeza nti ali mu kattu. Kati yali mu struggle, ffe twagala mujja mu ntebe naye yali mu struggle kubanga ffe tugamba nti akatali kabwe magumba olya musuula mu mulyango. Kati ye ate amagumba gamulimye okusuula mu mulyango wattu ate atandisiga kweka mu ssaati ekizibu ennyo kubanga ensi emulaba. Kati njala bbaga baganda bange temupowa ensolo ku kizigo kweri, wabula kye mulina okumakinga sure nti kati akaluko tekakyaliwo. Tugenda mu action ya ddi tugenda kukabanja mukulembeza akubuuza are you ready in case as a facing nga bwe yabagamba are you ready. Bwe mmala otutegeera ensonga ezo nga bwe nzibagambye zonna tugenda kuzzaako ki wano woli okulira okukombesa wane. Ekisookera ddala webbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka, webbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka. Ngenda kusaba na Uganda bonna bali mu Uganda nti abantu abasinze okulemesa Museveni mu buyinza be bantu abajja ku TV ne boogera nga badifendinga Museveni. Amudifendinga kubanga yamuwadde ssente, bw'oba teyamuwadde ssente amazima akola ki agamanyi. Abantu abalina okubanga balina okubuuzibwa ebibuuzo. Nkiddamu abantu bakumidde Museveni mu buyinza si mmundu zokka, n'abantu ba bulijjo abamulya mu ngalo bakola kyamaanyi nnyo. Lwaki? Mu Uganda mulimu abantu ng'agenda tutegeererawo essaawa zino wenjogerera
waliwo agenda otegera oluvannyuma lw'eddakiika oluvannyuma lw'essaawa oluvannyuma lw'ennaku oluvannyuma lw'omwezi kati abantu abajja ku TV n'adifendinga Museveni abazze kubanga bamusasudde baba temumusasudde amazima agamanyi kati abantu ekikulu ekyo muyina okugenda obbabuuzaako bw'omubuuzaako oyo tagenda kuddamu kujja kwogera bitakwatagana nga mpale ya mukama we wadde aba amusasudde aba afunyemu okutya naddala abajja ku TV abajja ku radio abajja ku LC1 abajja ku byalo abajja ku bodaboda stage abali mu taxi buli wamu w'omusanga akuuta akadingidi manya nti oyo musasule naye ng'amazima akola ki agamanyi era bw'batamuwa ssente ayogera ekituufu kati bwe tudda ku social media bonna abaliko abalumba enkyukakyuka oba batayagala Museveni aveeko tebalina mirimu ba jobless seekers kati omulimu gwe balina obaguyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ate guli far better than omulimu gwonna gw'okulya application no wekasitoba nga osobola okujja n'ovuma n'olengeza n'owayiriza ogwo omulimu gukola kati abagukola bo bennyini bwe bate bamusasudde tasobola byogera era olulimi lwesiba ne bamusasula ng'olulimi lusumuluka kati abantu abo abali ku social media omanyi waasula omanyi bw'atambula omanyi gy'aliira nkugambye mundu si ye kumi Museveni yekka naawe bennyini abeera ku social media bye bakuumidde Museveni mbuyinza kubanga eri abawuliriza abantu abo nakugamba ekigambo nti oli bw'akwata essimu n'agyetonozaamu n'ayogera ekigambo ku bantu 10 ababeerako tekubulako bantu 3 bakkiriza mu kigambo ekyo wadde omusanvu bayinza okkiwakanya nkiddamu oli bw'akwata essimu n'agyetonozaamu naddala abavubuka abali ku mutimbagano abali kubeera ku TV ezo bwe bamutonozaamu kamera n'ayogera ebigambo byogere bikyamu ku bantu 10 tekubulwako bantu 3 bakkiriza mu bintu ebyo bw'abajja okkikola buli lunaku ng'afuna abantu 3 bakyusa obwo nga bafukyusiza abantu bameka era akusigira n'ekifaananyi nti Museveni tasoboka era tasobola kuvaako n'akuwa ebyokulabirako naye nga gwawerako ebyokulabirako ye kennyini mupangisa ye kennyini agamba nti Museveni tasobola kuvaako bw'omubuuza akoze ekimbulamu takirina wabula ze bamuwadde okujja okwogera zeezo kati ye akusigira ekifaananyi tekisoboka kati abantu abo balina okusooka okukolebwako musula nabo ku bitundu mulya nabo munywa nabo balina abaana mu masomero gegamu gye mubatwala balinya taxis ezimu ne mujja mu mwebali n'ebintu byakola byennyini bimanyi muso kasitamu n'atandika okujja abantu abafukulira Museveni akadingidi nga talina muntu asobola mwogera biga bya kisimu ku social media ne ku mainstream media kiba kitegeeza nti Museveni mutandise omujjako emirandira kabeere minister kabeere kansala kabeere MP kabeere ani ngazze mu community abantu abo mutandika obbaboola mutandika okubola bizinensi zaabwe ku gurawundi abeetaagisa okubuuzaako mubabuuzeeko kasito n'omubuuzaako ne muva mu meeting ne mwekyangu yaba tagenda kudda naye munaasirika obusirisi kitegeeza nti olutalo tulina lungi nnyo ate tubananwenere nga tuba tulina odukola ki odulwana odduggusa kati wano katugendeko wano tukyaleko wano naku lwaliro naku zomwe ziri 19 nzize misana nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka mulwani mwenda mutebe w'okubiri wonna wooli obubaka buno nsaba babukutuuseeko Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okukuloopera saako n'okukuloogira ennaku eri mu ggwanga Uganda naye ng'ennaku eno eri mu Uganda esinzidde ku ffugabbi eriteekeddwa ku bannayuganda saako n'abantu b'okulembera mu Buganda kuba mu Buganda tokulembera baganda bokka okulembera bannayuganda bonna abaava mu bitundu by'enjawulo okujja okusisira mu Buganda nze nga nze omu n'abantu abaafuna okutegeera butya Museveni gye yasimba emirandira mu Buganda n'ateekayo enkwezengeze abayita abaganda ng'ate baganda mannya nze sikunenyangako nti wakola ensobi tewakola nsobi wabula naawe tewamanya ng'omukulembeze ow'ennono akulembera abaganda wawa obuyinza abantu okukulondera abakulembeze wabula ofuba okunenya kwange kuli nti abantu abaakulembera okunoonyeza abakulembeze abali mu Mengo kati essaawa zino be baakulyamu olukwe ne bakuleetera abasajja n'abakazi abaganda mannya
abafutubadde Mmengo nga bonna bakozi ba gavumenti ya Museveni ate nga baganda manya. Lwaki? Nazzikuno mu Buganda mu ggwanga Uganda bwazanyanga ebitundu 5 ku buli 100. Nazzikuno ng'Obuganda obwakabaka Buganda buzanya ebitundu 5 ku buli 100. Ku byenfuna bya Uganda, ku byobufuzi bya Uganda, ku byensoma ya Uganda, ku byobusuubula bya Uganda, oba ebyokusuubula bya Uganda, n'okubeerawo kw'abantu. Naye bukyanga Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Futubbale Mmengo nga bamukusibye, ebyo byonna byakyuka bitya? Nazzikuno nga n'okulonda kabinenti egenda okukulembera eggwanga bamala kwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda oba bamala kwebuuzaako kikyaliwo Ssaabasajja Kabaka? Tekiriwo. Nazzikuno ng'obukulembeze bwonna bugenda okukyuka okugenda mu kampeyini okunoonya akalo. Abasajja n'abakazi nga ne Museveni kwali bajjanga okukiika Emmengo okuwaaba olutabaalo. Bakyajja Emmengo okuwaaba olutabaalo. Nazzikuno nga wabaawo ensonga enkulu mu ggwanga eyeetaagisa okusalawo mu nkola ey'ekisajja kikulu, baasookanga kwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda. Naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka bakyakubuuza? Nedda. Lwaki? Nsaba okuloopera okutegeeza akalulu akawedde akalulu ka 2021 muzzukulu gwa Kayiira Ajuule mutabani wa Ssentamu yawangula akalulu ako. Sserwajja Okoota nabba obuyinza bwa muzzukulu wa Buganda, naye mu kububba yakwatiramu bannaalumanya ne bassaalumanya, era bangi battibwa, abalala baawambibwa, abalala tebamanyiiko maziikiro, abo tebamanyiiko mayitire gye bali. Ne tugezaako nnyo okulanjana naye twasuwa mazzi ku nsaano. Wabula abasajja bafutubbadde Mmengo Baganda mannya baagufuula mugano ogw'okuseka saako n'okuba nti bo ate bali mu kimu ne gavumenti ekola ebikolwa ku bannayuganda. Ku luno ate bwe tutuusa olwaleero ne gujja bagira nti tugenze mu kalulu kano ne tukawangula ebitundu 7 ku buli 10 n'obujulizi bwonna weebuli. Tugezezzaako nnyo okuyisa amaloboozi naye era tubali tusuwansa no ku mazzi. Ebitongole byo ebiri Emmengo omuli ebikwasagana ku mataka n'ebirala byonna kuba by'empuliziganya byafa, bo baasala okuwagira Museveni n'abamulya mu ngalo. Kati wetwogerera olwaleero tugenza okukola okunoonyereza nga bannayuganda basukka mu 50,000 bannayuganda basukka mu 50,000 bapookera mabega wa Mitayimbwa. Bw'osoma emisango egibagguddwako gwe kennyini osooka ne weewuuza ensi ki gye tulimu era gino misango kikaaki. Njagadde okiteeka mu bugazi obw'eggwanga Uganda, kubanga Ssaabasajja Kabaka banga olamula tulamula Baganda bokka, kubanga Obuganda be bantu abawangalya mu Buganda. Njagala okukuloopera nti abavubuka abakyala n'abaami abasoba mu 50,000 baawambibwa ne batwalibwa makomera ag'enjawulo. Bo betamanyi muwendo battibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwabira nti n'abamu basibiddwa mu makomera ag'ensi ezituliraanye. Kino bannayuganda mugenda kukwata ku mutwe. Eryo bannayuganda abaasibwa South Sudan, eryo bannayuganda abaasibibwa Rwanda, eryo bannayuganda abakwatibwa ne bakukusa batwalibwa Congo. Nkiwa nti ne Tanzania ate kubanga eryo bannayuganda baasibwa nga political prisoners, nga mubanoonya nga temubalaba. Naye nsaba okukuloopera nti abavubuka n'abaami n'abakyala basukka mu 50,000 bali mu makomera.
wabula ekyensonyi era ekinyiiza ekikaabya nti Obuganda bwalina omukono mu kutebenkeza eggwanga n'okusalawo eggwanga liwa gye litambula. Era wayogeranga ne Museveni n'akola ki n'ategeera nti Buganda eyogedde. Naye ki ekyatuukawo oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro gwe baakusiba obusibi nga tewamanya nti musajja Muganda mannya. Katikkiro eyalemera mu Bwakabaka bwo gw'owayazika akakomo n'akalemera n'atuuka ayagala ate okumenya omukono ogwamukwasa akakomo ako. Yeefudde kyesirikidde olw'ensonga nti y'omu ku abo abatulugunya abantu. Buli kimu ekigenda mu maaso okiraba. Omuzaana wo Jacqueline Mbabazi ng'ono yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nkomyo. Omuzaana wo omulala era nga omusawo mu byenjigiriza ebirala Dr. Zedriga naye ali mabega wa Mitayimbwa. Musajja wo Enkwatangabo era nga yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu Muwanga Kivumbi ali mabega wa Mitayimbwa. Naye ekisinga okwennyamiza nti Emmengo ewafutubadde abasajja n'abakazi buli omu yeefudde kyesirikidde tewali ayogera. Wabula ate Obuganda babusiiga ekifaananyi ekibi ennyo. Bwe tusoma ebyafaayo mu ggwanga lya Bufalansa, Kabaka eyali mu biseera eby'omu 1800+ oba 1607 awo Kabaka eyaliyo. Yeesolero gwa Naggamba eri abantu batwala wattu enjala n'ebakommonta n'embayisibwa bubi mpaka okutuuka abantu bava mu Bwakabaka obwo ate bennyini babukunkumula omukono mu kibya n'okutuuka olwo tebuddangayo. Ekifaananyi abakulembeze Abaganda mannya abali Emmengo kye bagezaako okusiiga batya. Bukyanga obutabanka obugwa mu ggwanga mu kulonda kuno tekuli kebere radio kebere TV kebere omukulembeze yenna ow'Emmengo eyali avuddeyo kwogera ku bizibu ebyo. Wabula ate tulaba nnyo abeeyita abasajja b'Abamasaza nga batiitira ne Museveni era nga baatuuse n'okuba nti balya mu Buganda olukwe. Akatambi ke ngenda okuzannyira keeko omusajja mukulu Katambala ow'e Butambala ng'ono y'omu ku ba agenti ba Ssalonga Mulengejja ng'ono y'omu ku bantu abaalya olukwe mu Muwanga Kivumbi ng'akolanagana ne gavumenti. Omwami ono abantu bamutegedde wabula ebyembinga binajja yeesolosezza mbu ajje ku kkooti awulire omusango gwe yeetabamu okusibisa Muwanga Kivumbi. Bannansi b'e Butambala bamugamba nti okalya ogunywanga n'ogufujja. Bamututte nga talinnya era n'akawulunguta ke yazze ng'avuga ng'adda mu maaso kyamwaliriza okukazaamu jjiya ekavuga ng'ekazza emabega okuwala ebinaddirira naye nga bantu abali Emmengo abagamba nti bakola mulyako Buganda. Kaakano akatambi Butambala w'e Butambala abaana bamugambye addeyo Katambala abaana bamugobye ku kkooti era avuga ddayo. Katambala w'e Butambala abaana bamugobye ku kkooti. Katambala w'e Butambala abaana bamugobye ku kkooti bamugambye addeyo. Katambala w'e Butambala. Zezo ensonga nga bwe ziyimiridde. Katuddeyo buto mu lunyiriri bw'embadde. Wetwogerera essaawa zino abakyala n'abaami n'abakulembeze abakwatibwa tewali muntu yenna kaabere minisita, kaabere mukungu, kaabere wassaza, kaabere mulangira, kaabere mumbejja yavuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Nyongera okusigira ekifaananyi nti ensonga zino nzoogedde ng'ekifaananyi nsize kya ggwanga lyonna si kya Buganda wano olw'ensonga nti abasajja n'abakazi abakwatiddwa bonna badde bawangaalira mu Buganda saako n'abo abakwatiddwa mu bitundu ebirala by'eggwanga. Lwaki ne batuuka okukwata abantu ba Kabaka Mayiga n'atabaako kyayogera?
kati ye ekifaananyi kyasiiga asiiga nti Obuganda kati bwafuuka bwa byanfuna so si kulumirirwa bantu. Era nga twogerera essaawa zino kijja kuba kya bulyazaamaanya, kijja kuba kya nsonyi okuba nti ekifaananyi kye basiiga Obuganda kati Buganda yafuuka ya byanfuna nga tesobola dde okuvaayo okwogera ku bikyamu bikolwa mu Uganda. Gamba nga okutulugunya bannayuganda, okuwambibwa kwa bannayuganda, okuttibwa kwa bannayuganda, okusiba abo bonna abeetabye mu byobufuzi ebyokukyusa obukulembeze mu ngeri y'amancoolo. Jjo lyabalamu wano omukulembeze wa National Platform era omukulembeze yalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu batamanya ngaba basalako amakaage Katonda lusulimu akaba musajja ne yeesolosa kati alira ku nsiko. Lwali terubusa abatamanya ngamba bakulembeddwamu mutabani wa Museveni General Muhoozi Kanyarugaba ne balumba amakaga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ttumbi nga taliyo musajja wattu. Basangayo mukyala we n'abantu abatonotono. Tebamuyisa bulungi ng'embeera bwe wagiraba. Nakati naye gyali tetumanyiyo saako n'abaana. Ebikola bino byakolwa byonna n'okuba ati muzzukulu wa Buganda teryamanyi gyali tumulabulabe ku mutimbagano ng'abonese. Byonna Mmengo ekoze eki esirise. Abaana Abaganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Bannayuganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Wabula olw'okuba nti balina ekifaananyi kye basiigire eggwanga nti eggwanga liri mu mirembe kati bo batandise kulanga misinde gya birthday. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu. Ekifaananyi kino bw'oba otudde mu ntebe yo gw'olaba ekifaananyi kibano kye basiiga nti kati bagenda teekayo birthday raale era batandise okukyutunda emijoozi. Emijoozi gye batunda bagenda giguza bakibagwira. Era Obuganda bwo kye busobola okukola. Bino Obuganda bye baakolanga edda mu kusalawo ku nsonga z'eggwanga. Bwe tuva ku misinde tugenda ku matikkira era ne Mayiga atunda ettiketi alaga ekifaananyi eggwanga liri bulungi. Bwe tuva ku matikkira tugenda ku nkuuka era Serena zazikuŋŋaanye alaga ekifaananyi nti eggwanga liri bulungi. Nze mbuuza ku kubonaabona kwa bannayuganda, kubonaabona kw'Abaganda, kino kye kifaananyi kye musaze okusiigira eggwanga nga tewakyaluwadde kigambo kyonna kyogera ku mbeera embi Buganda okusala okwayo kwadda luddawa. Mwagala tuga nti Buganda yafuukanga muntu wa bulijjo naye atakyasobola kwogera ku nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nga nkusaba olw'okuba nti ebyafaayo mu Uganda biraga nti Obuganda bwalina amaanyi naye essaawa zino Obuganda tebukyalina amaanyi. Kiki ekibufudde tebukyalina amaanyi? Bwe bukulembeze obukyamu buli Mmengo bwe wagamba nti bukuddiza eddamula ne bugaana olw'okuba bulina ba state agent ababulimu nga bo bakimanyi nti okuvaawo kwa gavumenti eno yejja okubeera enkomerero yaabwe mu byenfuna yaabwe. Okuva kwa Museveni bajja kubuuzibwa ebibuuzo bingi nnyo ku butya Abaganda gye babondabonda mu Buganda nga bagiddwa ku mataka. Kwe kujja okubabuuza ebibuuzo obugagga mufunye mu Buganda mbujjeewa. Kyova olaba ennaku zino akwata n'enjogeza n'atandika okudaalira abantu. Atya omukulu no byabadde alonkinga emisinde gyo egy'amazaalibwa yatusera okugamba nti obutasoma kibi nnyo n'obutamanya kuwandiika kibi nnyo nti era abantu abali yaddeyaddeko mu byenfuna baasoma abataasoma embeera mbi. Wano wenjagala okubuuliza omwami ono yali atulazeeko nti kitaawe yali yasoma kwenkana ku kintu kino okwenkana okutuuka wano. Akimanyi nti Obuganda ebitundu 9 ku buli 100 bwazimbu basajja bataagendako mu ssomero. Akimanyi bwe twogerera essaawa zino nti Uganda erina obukadde 49 obw'abantu. Akimanyi bulungi nnyo nti obukadde obusukka mu 30 tebwasoma naye nga buyimiriddewo yabuliisa. Mayiga njala kubuuza gw'oliisa abataasoma mu Uganda, gw'oliisa abatamanyi kuwandiika. Njagala ombulira bizinensi ennene mu Uganda nga bannyinizo balina PhD oba balina masters. Okuyimirirawo ng'omuntu ayimirirawo ku magezi ge mazaale so si bitabo.
so si bitabo. Mwe mukulembeza nnyo amagezi amayigirize so si amagezi amazaale. Abatondawo Buganda tebabutonderangawo mbito, babutonderawo magezi mazaale na buvumu. Woyimiridde awo abazimba obulango baali tebaasoma. Gwe mufutubadde gwe yasoma n'amasiro gakulemye okumala. Gwe yasoma ate ofutubadde kubba bubbi. Nga n'ebizibu biruma bannayuganda mu Uganda tosobola byogerako. Kubanga era kiweesigamyeko kimu kya bufere na kubba. Bw'atyo bwe yabadde akudaala. Byosoma okufuna nze byendense. Ennyimba mwali muzuulidde ezo. Omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika talina lugendo. Bameka be basuuzizza bino eby'obululu olw'obutasoma. Temubawulidde. Bameka abalina ssente abali mu mbeera eyo. Singa otunuulira abantu abali yaddeyaddeko baasomako. Ataasomako atamanyi kusoma na kuwandiika tayinza na kulya bwami. Abantu era basinga okubonaabona be bataasoma. Eyasoma bw'anaaba ali ku muwumbo, ataasoma ng'ali ku kibego. Bwe kiri. Right. Kati Ssaaloga Mulengejja wasanyako Charles Peter Mayiga. Ngambita ku mutimbagano guno gwegula makafo njera kugamba. Ebyenfuna by'eggwanga Uganda ebitundu 65 ku buli 10 bimidde ku bantu abataasoma. Kino kiri ku record. Ssaaloga Mulengejja wasanyako Charles Peter Mayiga. Ebyenfuna by'eggwanga Uganda bimiriddewo ku ebitundu ebyenfuna by'eggwanga ebitundu 65 ku buli 10 bimiddewo ku bantu abataasoma. Kubanga babasoma ate banoonya mirimu. Kino nkikunnyonnyola. Abaasoma banoonya mirimu. So nga bataasoma batondawo emirimu era baddukanya bizinensi zeziriwa. 1. Mwabagamba nti mwasoma ate muli babbi. Kuba munyunyuuta ate abataasoma. Era nga ataasoma bataliiwo gwagamba nti wasoma tolina ky'osobola kukola. Lwaki? Abaganda b'osolozaamu ettaffaali oba oluwalo wattu tebaasomako. Yakwata 10,000, omutwalo, 5, akakaaga oba n'akakadde n'akawaayo mu luwalo olwa Buganda. Njagala ombuulire ba eriti bameka abali mu ttuluba ng'eriryo abazimbye Obuganda. Mayiga ba eriti bameka bemuganda nti baasoma abazimbye Obuganda asobola n'okukwata omutwalo n'aguwaayo. Enkuuka ebeera mu bantu kikaaki. Emisinde gya Kabaka egy'amazaalibwa gibeera mu bantu kikaaki. Obutale obuli mu Buganda oba buli mu Uganda bubeera mu bantu kikaaki. Boda zivugwa bantu kikaaki. Akeedi ziri mu bantu kikaaki. Ennyanja ekolebwako bantu kikaaki. Obusuubuzi bukolebwa mu bantu ba kikaaki. Abayimiriza amasomero abasomesa abaana bantu ba kikaaki. Be bantu abo boogamba nti abataasoma ate bakuyimirizaawo. Tujja tuteekawo challenge tuteekewo wali ebiwayi 2 abataasoma n'abaasoma. Buli omu atandika okuddukanya economy olabe kye kitegeeza. Naawe Mbengo w'oyimiriddewo nkugambye w'oyimiridde abataasoma bazimba Bulanga eyo. Nenkubuuza gwe yasoma ozimbye eki? Kuba buli kimu wasanga weekiri. N'amasengero gwe wazimba ssente wazijja mu bataasoma. Ate z'omala n'obba. Amasiro g'ogamba nti wazimba gakulemye emyaka 13. Ssente bazisonda. Baate baasoma. Omulina abaana b'amasomero. Kati kyogerako mba sinnakitegeera. Njagala kukusaba mu bintu by'oddamu okwogera mu nsi yonna ng'okutte ekkalaamu, okutte n'enjogeza toddamu kwogera ku muntu yina Uganda nti yasoma kubanga yayimirizaawo eggwanga Uganda. Informal sector. Njala kubuuza gwe mulundi meka gyogera mu katale. Mulundi meka gyonywa obuugi. Mulundi meka gyolinya boda. Mulundi meka gyokwata enkumbi. Abalima emmwanyi gyoga nti emmwanyi terimba baki. Bameka abasoma basobola kusanga asanga alina faamu y'embuzi oba ey'ente. Oba alina omusiri gw'emmwanyi.
Emmwanyi z'otunda mu kiri kikampuni kyammwe ekyabaffe eky'emmwanyi terimba baani abazirima bataasoma. Kati ngenda kusaba n'obuwombeefu mu kwogera kukoyogera konna ng'oyimiridde toddanga namu kwogera ku muntu gw'ogamba nti teyasoma, kubanga okusoma kuyamba kuwandiika na kubala ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu. Kati mwe ekizibu kye mulina muddira ne mwambala engoye ez'ebintu bye mwasoma mu ssomero ne mwerabira amagezi amazaale kitaawo n'ennyoko ge baakuteekamu nga bakuzaala. Gwe mulowoozamu musinga okutegeera. Tokiddangamu kwogera ku kigambo ky'abantu b'ogamba tebaasoma, kubanga tule banja baasoma nga amagezi ate amazaale tebayina. Kubanga yeerabira nti omuntu Katonda amagezi gaakuwa nga nnyoko akutonda mu lubuto lwe ge magezi amatufu g'olina okutambulirako. So njagadde okuyitawo kawo nkutegeeze nti wakoze ensobi. Okujerega n'okulengeza mbu abantu abataasoma. Kasita njagadde okukunnyonnyola ebitundu ebyo byonna obitegeere, naye nga njagadde okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka Omuloopera mugambe nti akasiriikiriro kangi kalwanya eminya. Abafutubadde Mmengo tebasobola kwogera ku bikolobero bikolwa Museveni, wabula ate batambula naye ekiro okulya naye ng'era bakola bebabeera mu ntalo n'enkwe ez'okuwaayo Abaganda n'okuwaayo Bannayuganda bawangalya mu Buganda abataagala gavumenti eveeko nga balwanyisa baagala gavumenti eveeko. Tosobola kufuga banno myaka 4 ng'obajja ku mataka obattira abantu baabwe, abantu abasinga obungi bawaŋŋanguse ne bubala nti kiri nnomu. Nsi ki gye wali otuusemu nga refugee asinga nnyini mu nsi obuyinza? Nsi ki wali osinze gye wali otuusemu ng'abagwira almost batandise okujja bannansi mu bitundu bawangaalira? Nsi ki? Teriiwo. N'olw'ensonga ensaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'okuwaabira okutegeeza nti Mmengo kyonna kyekola. Ku ssaawa zino Mayiga alabanga ekirungi nekyandimuviiramu akabasa, naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka abantu otandika okukola bakyamuli ng'essalambwa ery'ensenge olw'ensonga nti tewakyali muntu atufaako. Kasita omuntu wa wansi nga tewakyali muntu amufaako abajja atwalira obuyinza mu ngalo, ate kijja kukosa na buli muntu yenna yalowooza nti waali ali bulungi. Nga bwe twogera nti bw'ogula omukuumi w'awaka akukuume nga aboggolera abayise n'abakonkona n'otamuwa mmere okumala enzingu 3 oba enzingu 4, wattu n'amala yeesolosa n'ava ku lujegere w'omusibidde, tagenda kubuuza ani aliwo, agenda kutuukira ku ggwe akugajambule. Ebisigadde ajja kuba tavunaanibwa kuba naye abaanoonya kyakulya. Kati ne bannansi Abaganda abali mu kubonaabona nga tewali ddoboozi liva Mmengo, naye ng'ab'Emmengo ebyonfuna bibafuukidde ekizibu, naye ng'ojja babuuza ku bulamu bw'Abaganda bonna 2 miliyoni Abaganda bafunye eki mu Mmengo? Tekiriiwo. Bajja kuga bazimbye amalwaliro g'abantu ssekinnoomu abakulemberwamu oyo omusajja Kimba Freeman ne Mayiga. Ezo projekti z'abasimaye CBS posa zaabwe ng'abantu kufereramu bantu. Enkuuka bw'etuuka ssente za Mayiga ng'omuntu ne kabinenti ye. Emisinde gya Kabaka bagituuka kyovula nti bakironkinga, naye tebavaayo kwogera ku bikolwa ku bantu abagenda okudduka emisinde egyo. Tebavaayo kwogera nti Obuganda economically bukola bubi. Tebavaayo kwogera ku byanjigiriza eby'mu Buganda. Tebavaayo kwogera ku butulugunya n'okutta abantu mu Buganda buli omwasirisi. Buganda wano yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Buganda yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Naye omusolo gukola ludda bw'ogubuuza. Omusolo gugenda gukola Maserengeta ne gukola mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono ne Mamboka. Mu Buganda wava omusolo nga n'enguudo zikwennyamiza. Wosanga obuyumba nga bukutte mu mbinabina naye nga musulamu baani? Bannayuganda abawangaalira mu Buganda abasukka mu mawanga 56 naye ng'alina obboogerera yaani? Gwokimanyi abakungu b'Emmengo muyita mu nguudo zonna eziri mu Buganda amalwaliro amakyamu ne mugoogerako kikyusa ekifaananyi abantu bakirabira. Gwokimanyi nti minisita wa Mmengo bw'osituka n'ogenda ku ddwaliro effu mu Buganda n'okola vino ebaddakiika 5 ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwaliro basobola oddikola.
Gwokimanyi nti Katikkiro gwe Mayiga bw'ogamba nti ngenze ku luguudo lw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde, it's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo. Ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba. Gwe tuweebuuza nti ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga, agenda bweru wa ggwanga. Olaba nze kamwa kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawa ebikyuka naye mmwe ate abeeyita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako. Tugenda basaba ebyenfuna mu bikendeeze. Ne Bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno, wabula okungula ensi eno zisala abantu zebakusabira ngo bakoledde ebirungi. Mengo ng'ekulembera Mayiga mu butamanya kusirikirira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa. Ssente muzirye mwogere bituufu. Nyemwe mukeera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt zitundibwa kubanga osuubira obuwumbi 3. N'okera Mahama Atikkira gatubise n'otega emikono n'otunda kaadi, buli kaadi ya bukadde biri agala kuliraanya Ssaabasajja Kabaka n'otega engalo. Toyina gy'ogenda zitwala. Wajja oli mu nkuseere ng'ovaako n'evvu. Ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba. Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kye tukozeeko kimala katugende. Naye gwe omusajja atayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta. Tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera, kino kikyamu n'otayogera, kino kikyamu. Gwe n'osirika. Muwanga Kivumbi Vice President omusajja Omuganda avundira mu comment of kola comment. Munnamateeka yagasoma. Dr. Rina Zedriga avundira mu comment. Gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuva kola comment ku munnamateeka munaasibiddwa. Mukyala Jackie Mbabazi mabanga musibye nga tamanyi n'otava wadde kola comment. N'ogamba nti nawe osobola okuba nti mufuga eggwanga lino mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo. What kind of nonsense is this? Amasuuti mwambala gaaki. Ogenda mu Kereziya kusaba era n'osembera ki? Okulembera nte, okulembera mbuzi oba okulembera ndiga. Mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo okusinga okujja abakulembeze bonna gye bali. Wano abasajja n'abakazi bayogeranga Emmengo nti ekimala kimala Museveni n'onsobi n'amanya. The moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth, he will keep on torturing Ugandans akole buli kikyamu kyonna. Previously nga Mmengo bweyogera Museveni yawulira nga atya. What went wrong? Because you came in Mmengo, you're working for Museveni. You can't even speak a single word against his actions. Mmengo had a say previously. What happened to that stake? Kyatuuka ku mukono gwa Mmengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna. Kubanga gw'oyagala weefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira. Wafuuka ozambe. No problem. Ebyo njagadde bibagamba. Awo nvuddewo. Leero munnamateeka era nga naye ali mu dduka wa kooti ensukkulumu omukyala Justice Kisaache alina obubaka bwe yaweereza bannayuganda saako nammwe bannayuganda abagufudde omugano ogw'okusirika nga Museveni asaanyawo eggwanga n'otukulugunya abantu. Era obubaka buno njala busindikira bannayuganda mwenna abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli safe. Ne bwe munaasirika ennyo Museveni ajja kubuuza lwaki musirisa era ajja kubatta. Bw'obanga munnamateeka omukyala yasobola okubinnyika mu nsuwa n'adduka kitegeeza yalaba. Gwe kyotalaba. Buno bwe bubaka bwe bwayogedde olwaleero.
in the home of, Robert Kyagulanyi. Has a crime been committed there? These are things we are talking about. You can't have it. How can we claim we have the rule of law in Uganda when you can, armed soldiers can, or armed people in uniform, whether army or police, can just go and decide to create a military barracks in the home of a Ugandan citizen, even if he's the head of a political party. Even when we are doing investigations, you don't have those rights. And for how long do you cordon off if there's a crime, but there's no crime? But we have camped there because we are in leadership. These things must stop. For those who are in leadership, it's a shame to all of us. Let's not continue shaming. If you have no shame, personally, Uganda has a name. Uganda has a name. Let's protect our name, because all of us, we can't just turn into Kenyans or Americans or whatever it is. There's a process if you are lucky. But as long as we haven't assumed the citizenship of another country, we are Ugandans. But we can't have this situation where there are laws on private property, and as lawyers, we need to find a creative way of putting pressure on some of these things to stop. If you contest in an election, that is a political contest. But you also have a right to home, which is protected, and your privacy is protected under Article, I think, 26 of the Constitution. Is it 26 or 27? I haven't checked. So let's stop this. Sorry? It is 27 now. 27, yeah. And 26 for property. 26, yeah. So this impunity must stop. And by the way, I'm saying all this as a peace-loving Ugandan, and we love peace. But peace which comes at the cost of violating the rights of Ugandans or some Ugandans is not peace. We all have a right to enjoy peace. You can't say for us to have peace, let those ones not have peace. Where are they going to go? Justice Kisakye nga kutegeeza nti eggwanga lino litukakatako ffenna tuli bannayuganda. Okutabanka kwalyo kitukwatako. Okumenya amateeka si kirungi. N'akugamba nti okuyingira mu maka ga Kyagulanyi okugafuula military barracks kimenya mateeka. Ne oba onoonyereza olina kuyita mu mateeka, so si kufuula maka g'oli nkambi ng'omenya amateeka n'okutulugunya abalala. Bw'atyo bw'akugambye. Kati gwe munnayuganda ali eyo gw'alowooza nti oli safe mu Uganda, toli safe. Abantu balina obusungu. Ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mbira abantu balina obusungu. Weebuuza omusungu omuntu gy'abujja, kubanga tayagala kwogera. Kati ekiru yajja kimalya ku muntu yenna gw'anaaba asanze ng'amukyokoozezza. Lw'ono omanya nti abantu balina obusungu. N'olw'ensonga eyo njala bannayuganda mutegeere ku nsonga eyo nga bw'eri essaawa zino. Awo tuvuddewo. Kati waliwo kye batagenda bagamba mu mawulire. Naye nfunye message eno. Abantu abawangaalya bitundu bino njala mbeere begendereza nnyo nga mutambula. Njagala kumenya bitundu bino, njala mbeere begendereza nnyo nga mutambula. Naddala mu biseera ebya kumakya oba ebiseera ebya kawungeezi. Ebitundu bino kambi bagambe. Omuntu nga oyita Kulambiro, Ring Road, Kiwatule, Kyanja, Stretcher. Akawungeezi ng'otambula, oba ovuga, oba otambuza bigere buli ku boda, beera nnyo mwegendereza. Kulambiro Road, Kiwatule, Kyanja, Stretcher. Northern Bypass Masanafu, roundabout bwayise, section, mubeere begendereza nnyo. Bokasa
ring road towards Kampala forest Muyenga mubere begendereza nnyo. Buziga Hilltop Road mubere begendereza nnyo. Kampala Entebbe Express night travelers mubere begendereza nnyo. As well Mitiana Road beyond Buloba, Masaka Road beyond Nsanji mubere begendereza nnyo nga mutambula olw'ensonga ebifo ebyo tebikyali safe n'omulundi n'ogumu eri bannayuganda abatambula. Kati bw'owulidde ebitundu ebyo weegendereza nnyo. Kati nakulwajjo omukulembeze bwe yabadde ng'alabiseeko ku mutimbagano ng'ayogerako eri ensi yonna ng'ali mu Geneva Summit 2026 obubaka mwabulabe ne bwessibuddamu, naye obubaka bwe yabwogedde nga buli straight nnyo tebabaddemu kwetooloola. Naye yagambye bannayuganda n'agamba n'abazungu openly, yabagambye mwesuulire gwa Naggamba ku mbeera egenda bweti mu Uganda, n'abagamba Museveni ye dikiteeta eyeefudde kalimagezi ennyo nti muyonjo nnyo byakola, si lwakuba nti alina amagezi no. Museveni mbasomesezza ekintu kyakola, addira omuntu agenda omunoonyerezaako n'amufuula comfortable nnyo, n'amuwa n'ebyokulya, n'amuwa n'ebyokunywa, n'amuwa n'ew'okusula, n'amuwa n'obudde omutuukirira, wattu n'akuwa ne kasente, era n'akulaga ebyo byeyagala okulaba, takukaayanya. Kati awo n'akufuula comfortable, n'abalaba bati obasudde mu katego ke. Wabula yabagambye abazungu nti muli wano mwesudde gwa Naggamba, abantu battibwa, bawambibwa, naye embeera egenda tuuka eve mu by'obuntu etuukewo ng'ekyali e Rwanda, ng'ate mwakimanyako temutafaako kyemukola. Naye mbagamba nti ekintu ekyo kyandituuka mu Uganda singa mba temufudde eyo nnyo kujja nakyemalira oyo mu ntebe. Yabagambye mu lwatu ng'omusizi Aggressive bwe mutafaayo kweŋŋanga Museveni mu ngeri yonna, ekyatuukirwa nakiyinza okugwa mu Uganda olw'ensonga nti buli kimu ekigenda mu Africa mukiraba, naye mwesuulire gwa Naggamba. Ekyo yakibagambye olw'ensonga ono akozesa abantu bangi nnyo okutuukiriza ebigendererwa byayagala ng'omuntu. Bw'atyo byayogedde. Kati abasinga obungi olunaku lwajjo President gagenda okwogola abaddeyo diversions nyingi, ne diversions ezo tezabadde successful. Lwaki? Diversion yasoose yabadde ya